Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri yabuziddwawo naye aliwa ate nno abamuwambye bubakeeredde kubanga Obuganda butabuse busituse General Yoweri Kaguta Museveni gwe balumiriza era yalumizibwa ne Katikkiro Charles Peter Mayiga mbu bano balina olutuula lwe baatudde ne bateesa ne bakanya nti omutanda awambibwe abuzibwewo era mbu bamukoleko ebyafujjo ebyembi mbu bakomyewo enjole ye e Buganda olwo balangirire obwagambo Obwakabaka mbuno omutanda yabuze era mbu waliwo ebigenda maaso mu Bwakabaka ebitategeerekeka ebizze bikolebwa nga okuwummuza abakulu ab'amasaza baminisita abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mu Bwakabaka nga beerimbise mu kifaananyi kya Kabaka muno Kabaka yabadde abikola so mbu bali mu kuwummuza abo ababuuza ebibuuzo ku bulamu bwa Kabaka era mbu buli avaayo n'abuuza ebibuuzo ku Kabaka Mutebi obulamu bwe n'ebice ebigenda maaso mu Bwakabaka oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga mbu tayagala amusemberera amubeere kumpi awo era amusendera wala kwe okufulumya embaluwa ez'otatadde n'owulira mbu omutanda asiimye n'awummuza omwami we ono n'awummuza musajja we ono mbu n'awagundi mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga agezaawo kweteerawo abo abanaamwanguyira nga buli kyagamba bagamba bugambi ye boss yessa era mbu n'okubanga abajjajjaffe ab'obusolya abamu bagenda battibwa mu mbeera etetegerekeka n'abalala bateekako abo ab'ensobi abatasaanidde kubeera bajjajja ba busolya abo banaawuliriza mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga nga kyabagamba kyebagenderakyo kale nno obulamu bwa Kabaka buli mu matigga era waliwo ebitambula ebiraga nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Mwami Museveni generali babadde ne meeting ennene ennyo era mwe bateesereza ebigambo bino njasobola tulabe akatambi kano ebigambo tubiwulirize bulungi nnyo nnyini ddala kubanga birimu ekinogezi kinene era nga ojja kubiwulira naawe tewali anko ogamba otya anko mwenna bawuliriza mbalamusizaako mwewala kubeerawo mwewale kwagala gwanga yammwe ensonga kisekenjerera okwogerako nokogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka Uganda ffe yawambiddwa waliwo narrative Museveni gyavugiramu bannayuganda ebutalaba Museveni esobola kugiramu narrative n'akifuula okufa ekintu ekya bulijjo ne bagamba MCE yafudde ekya bulijjo tukifuula ekya bulijjo naye ng'omuntu waafa aba agenda kufuulawo ebbanga lyonna kati essaawa eno alina narrative gyatuvugiramu ffe abannayuganda abaagala Obuganda Abaganda nti kamwasobola ebyaliwo ng'asatu Ssaabasajja yalabikako eBulanga Emmengo ng'enkuuka yankya Ssaabasajja n'atabeerawo Raila ngenda kukuleeta genda maaso ekibeera mu kirwango ekya bulijjo emisinde ne gituuka okubeerawo birthday netuuka Ssaabasajja natabeerawo nkola ntya birthday zinanyini birthday nesibaawo kirabanga ekya bulijjo tukitwolera butunuulizi essaawa eno Ssaabasajja Kabaka talabikako tulina eddembe ffe nga Abaganda okusitula eddoboozi lyaffe kuba Kabaka alina alabikira ku ezo occasions ez'amaanyi oba talabikidde ku ezo occasions ez'amaanyi agenda alabikira ku eriwa tulina ositula eddoboozi lyaffe buli omu ate bannaye tuleme kutya twogere ekituufu kiri bwe kiti Mayiga abamu batakyogera Mayiga yawamba Obwakabaka ng'akozesebwa Museveni Ssaabasajja okuvayo nakola statement n'agamba Obwakabaka bwawambibwa bwali agamba kikabaka takuba Mayiga kankikunnyonnyola olwaleero Kabaka talina maanyi gakuba Mayiga okugamba nti Obwakabaka bwakomezebwa talina buyinza kitegeeza talina maanyi gasobola kugoba Mayiga talina buyinza obwo ekyo tulina okukitegera bannayuganda tusitule eddoboozi lyaffe essaawa eno buli omu twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka muganda Masaba wuyo naye yawambiddwa binaakoma ddi nti fuli Masaba tulisaanya binaakoma ddi freedom is not for free unless we fought for it tulina kulwana nga bannayuganda tulina kusituka ekimala Museveni is a problem of Uganda. Museveni is a punishment in our country. It's a real devil in our country. The time is now. The time is now to fight for our rights. Let us stop what we call lamentation to demo acts. Let us close the book of lamentation and we open the book of acts.
tudde mu bikolwa bannange tuli mu revolution fo balina okwennotaasa obuganda revolution terina strategy tulina kukola bwe kyokutte kyokutte nze wano wendi nze ku platform y'omuganange kunga bannayuganda kusituka okubyogerako tekimala ekyogeramu amaazi gwavayo nayogera amazima gwe bawamba ojja kubaolyawo MC bamuwambe every MC Sadamani bamuwambe kuri Sadamani up to when bagana afu banamala kugwera mu makomera nze Sanya yampalo Sanya navayo nagamba banna Sanya nange yampalo Sanya yampalo neziramu amanyi nenga mwana banzaali ebweru buli musike mwebuuze mwana bagwali ebweru bazadde bakulumba banange bamu byobusozi bajja kutta kati kuwama kafaananya ali munda ye ali atya baganda bange tosituke kano ke kaseera tuve mu byekisiru tuve mu kugamba bino tebinkwatako gwe buli ukasomanya ng'oli munnayuganda tuli bubi eyawamba ensi yaffe tumumanyi ono kiseka avana yogera ku bya gold trillions 17 gold webusiya loma trillions 17 ezadula kiziyinza okukola ze ndi wano kata ezisosimba ekibuga nga Doha ebiwere bitaano e Uganda ne kubanga twawambibwa tulina omubbi ali mu nsi yaffe tulina omubbi yawamba ensi yaffe Museveni n'akabondo ke konna tulina kusituka kano ke kaseera baganda bange tuve mu byekisiru tuve mu kugenda obwogezi tuteekewo embeera we want to see our king we want our freedom fighters to be free masaba bamuwambisa bamusaba tabadde naye wano naddayo e Uganda kitegeeza obeera nga asindika message nti bwe yali ku kyeyo manya ng'oyogera byenkyukakyuka wakomerawo e Uganda oli wakukwatibwa kwa masaba yabadde wanagamba kanzireko mu nsi yange yaŋŋambako bambi nange yakiŋŋambako nanga ngendako waka ensi yaffe ye Uganda we have to love our country we have to be patriotic on our country tulina situka kano ke kaseera nsembayo nga maliriza bannayuganda tutambuze eddoboozi ku social media wonna baffe tusitulanga oloboozi gaffe okutuusa tumaze okwenunula what we want is to free our country. Museveni and the government stop violating human rights. You tell me you're free. But now Uganda de Katonda yali tuwa. Ndi kasimbo simateka wa Uganda. Ndele tufuna bogera mu constitution ya Museveni yeterawo article eyokusaba kama defense of the constitution. Defense. No kina kawaida ko kuna kagamba all citizens of Uganda shall have the right and duty at all times. In particular, any person or group of persons seeking to overthrow the established constitution, Museveni bwechumya chonona. Kano kikasira katuno situra malobozi gaffe baganda bange. Tuve mu ntalo zembadde ku social media twegatte tusitube tobozi limo. Baganda baffe bali makomera bateebwe, masaba ateebwe, ne Ssaabasajja ensonga ya Ssaabasajja eyo. Iseko nyesira. Ensonga ya Ssaabasajja eyo nsonga nkulu nnyo. We want to see our king. Maximum respect muganda wange. Kyakabi bro. J genda maaso. Mugana mbadde nsaba akazina kano bakampemu eddakiika engeri ndi ku ddute. Genda maaso. Nina okwebaza bonna abaliko. Tegenda sigala ku rekodi nti Obuganda oba Kabaka bugudde ebbeeyi ku mulembe gwa Mayiga. Bufunye obukyayi n'abantu okuggwamu okwagala kw'Obwakabaka ku mulembe gwa Katikkiro Mayiga. Yeko omusajja omubwati. Kinajjuki nti ebbanga lyaliko Kabaka nga talabikako eri Buganda ne batandika okugamba mu byafudde egenda okuddamu okulabikako eri abantu nga mulwadde. Pressure yamala kulinnya nnyo waggulu abantu ne bayongera okusaba kwawe nga kw'amaanyi nnyo ne bafunamu akafaansa ne bateekateeka omukolo lwanajja n'alabikako egenda olabikako ng'alayinga bwe yali afaanana. Wallahi wakati mu nnaku Kabaka ng'alabika nga ali ku mugo gw'entaana bakasajja mujuka settings ekayogera nti Kabaka alina allergies ennaku eruma Buganda eviira ddala ku Mayiga. Emikolo omukolo Kabaka gwe yaliko gwe bamukola ogwa birthday bwe yali birthday ne bamukolera keeki nga ya sanduuke nga ya box nga nawe mba ndi wa layisi natasobola kunkola keeki mbi bwetyo wallahi ne bagikolera Kabaka naye nga bwe kimaba bakimanyi ne design enapuma bagimanyi before even the mikolo kutandika. Kabaka yavaayo n'akola ekikola kimu mu Buganda. Kabaka tasibira mikono gye mabega okujjako ng'ali mu buwambe
kabaka yavayo nakola ekikolo kyo ffenna tubiraba bulabi simanyi nnaku egenda kunnuma nga litandisa ebintu biyita byakisodde nga tebe tulina okukola kutandika naffe posinga mbu fuli kabaka walayi kyannaku era kya bulumi kitegeeza nti feffe nyini tulina ekyo gye tutakola butuufu wakati mu kubanga Mayiga mu nnaku etumye ng'Abaganda mu nnaku etumye ng'Abannayuganda wakati ye kabaka wabuga twatuga ku Buganda ng'Abaganda wala yavayo nawana gavumenti aba basajja avayo nabawona nga gavumenti kutubeereddeko yaddeko nagamba nti balungi nnyo abantu nga bagoba ku mataka abantu nga battibwa abantu nga basiba bawambibwa navayo n'abatenda obulungi naye enkya biizinibwa nange mokeera bukeezi tusabulaako nembwa yeesigama ennyama nga sinabona okulya yadde mengena soakera okumakya nkola video ya Mayiga oye Mayiga simon kigenda ba kya buswabo tunadda samba mu free kabaka tugambe free razor blade free Kiseka free Sadamani free Somi ne kabaka tudde mu free kabaka wallahi ennaku tugenda beramu yennaku mpaka kabado ne kagane kakola olugero olujeregereza ffenna mu batamivu tebakola ki tebalemesa lumbe kola ki naye sawa yonna tuyinza okubeerako ku lumbe sawa yonna maloze kanzire ku duty kyakabi 5 kyakabi ya je gena maaso je Junior gena maaso Junior Asifa gena maaso Asifa Yes, umalu webale kuweereza mukwano. Kale nawe webale kubeerako. Bannaye kuno kuliko abantu abatalina ononsonyiwa kuno kuliko abantu abatalina bambi data bulungi nga bazze kuwuliriza kati woba ozze kuteesa tekinyuma kuddamu ebyo bagamba teesa ate osirise storage gena maaso Asifa gena maaso. Okay. Nze nina kye neebuuza Umaru Kiseka ku Baganda omutima ogw'Abaganda guli ogwaliwo guli nga bookyezza amasiro omutima ogwo gwalagawa omutima ogwo gw'Abaganda guli eri kubanza zijjukira bayo kyamasiro nali ngenda nakasubi nali ngenda kusuubula nentuuka ku masiro ng'Abaganda nga buli omu yeesaza olubugo buli omu atambuza bigere nga bakaaba baddawa okubanga kati saawa eno kabaka tumuteka ku social media nga Abaganda abali ku ground gye bali kabaka n'amala emyaka 2 nga temulya na kigambo kimuvaamu nga Mayiga yavayo yeefuula kabaka buli ssaawa yayogerera kabaka mwe temwebuuzaamu kabaka kiki ekyamutuukako kabaka n'avayo natuuka okubalaga nti amutambuza ayambadde agasaati n'abalaga embeera gy'alimu era Abaganda ne musigala nga mutunula mulaba Mayiga balaga ye azunga atambula agenda nyiri kabaka bamutambuza atambula nga bwayagala ngayambadde ebisaatisaati it means ekitiibwa kya kabaka baakyonoonayonona dda bagezaako okubalaga nti basadde ekitiibwa kye naye twefudde abatalaba nze Umaru Kiseka ngenda kugamba nti kaseera kano nga tubandya kabaka bagenda kuteekawo diversion nnyo wabula tulina okuteekawo amaanyi agalaga kyonna kuba nnyina wendabye nga apostinga nga bagamba simanyi gundi awera nkolokooto mbumuwoza avuddeyo n'apostinga kabaka yakomyewo naye awera nkolokooto twongera okubategeeza nti ku kabaka waffe tetwagala kumanya ebyo muwoza mbu simanyi mugenda okola obwa kingdom ffe tetwagala kumanya twagala kabaka Umaru Kiseka bino ebintu byolabyo byonna sawa ne bali mu kututega ate njagala bagakasa nti bino byonna bataddewo n'okukwatirako Masaaba n'okukwatirako bonna babizibikira bino ebyakabaka nange we nakalowoozezzaako batukwatidde Masaaba then tubeere eri Fiiki Gaza ali eri ekyo musome nnyo diversion oyo diversion tulyoke tuve ku kabaka kuba bakulaga essaawa emu twamaze okumanya ebyakabaka n'ekyamasaaba ne kigwawo ekitabaddeewo
Masaba bamuwambye okumala ennaku 6 naye bamaze okwabya ebyama bya Kabaka n'ekyamasaba wenalabidde neyanumbidde by the way yanumbye muvumye namwogeddeko nga sinnamwogera nako omwana n'ava eri gwe Kiseka bayagala nakukaaba neŋŋamba ate onaakaabira ki mbw ate wanjogeddeko mbu ngula layikisi banaye okugula layikisi si musango weegulire layikisi zonna folo siyina buzibu nze sikiinaako buzibu osegeera gwoba bikuswaza ogula byaki genda maaso wamma bagenda kuteekamu diversion nyingi tuleke okubanja Kabaka kati jjukira kati ono gwe bakutte comrades munnaffe naye munene kati tutonulire Masaba ate tuleke Kabaka neebuuziza omuvubuka gye yawa mattuse gwe Kiseka mbusimanyi wankubira nonneetondera nze neetonda nze olwo nga gatandika okuleeta mbutudde mu ntalo nabo nze siri mu ntalo na muntu n'omu nze sirwanirisa bantu bendabira wansi wabeerawo ekintu omuntu alumba bulogo munene buli wabeerawo ekintu kye tukubanga kitambula abeerawo alumba bulogo munene muve ku nsonga eriwo ate banjogeddeko bagamba ebigambo bino ku bintu bya Kabaka jjukira tubadde tetukimanye naye okuva bayabize kyama diversion nezifubutuka nkugambye ye okuva ekintu ekyo bwe twatandise kiwulira wenalabidde abakozi abankolera ziraive zino mbw ate gwe Kiseka wanjogeddeko nenga ye namwogereddeko wa newankubadde Kiseka njogera nnyo nze sikyayogera ku bantu bendabira wansi newankubadde njogera nnyo neva ani agenda okwogera ku bassemuju ŋŋanda nze sikyagatta leka nkubuulire nze najja kweno leka nkubuulire nze ndi wano okukola ebyafaayo byange njagala byogere nga byogera ku basajja namige naye mbwate tutandikire waliwo abantu abaagala okweyingiza mu byafaayo byange mwe temuyingira mu byafaayo byange nze nkola byafaayo byange njagala nkube biri ziri ensolo ennene dobo lyagejja ate mwesimba mu byafaayo byange mwagala okubyenyiganyigamu awo Kiseka yavuddeyo nanjogerako buli tubeera negundi ennene ogenda okulaba nga oyakulumba nga atadda wa bugingo yeefula yapatana bugingo ama vaayo eyo tudde ku mulamwa nga atandi diversion zigenda kuba nyingi mujjukira ebiseera Umar we twabanjiza Kabaka diversion ze twabuukanga diversion zaalinga nyingi twabanjanga Kabaka nga batusulamu diversion bangi abatulumba nga bangi naye twayimirira kuwa Kabaka tuyimirire Masaba ono tumuteekeko amaaso naye tusinge gateeka ku Kabaka Masaba bamuwambye naye ng'era bamuwambira we baba bawambye Masaba bamuwambidde mu kutudivatinga kuki ku nsonga za Ssaabasajja tuleme okutunula ennyo ku Kabaka ate tutunule eno kitegeera naye ng'omutwe omukulu tulina kubanja Kabaka ali ludda wa tosobola kuŋŋamba onkolera keeki onsalire keeki nannyini birthday siriiwo birthday ogikolera ani onsalira gw'ojindiira otya nga gwosalira keeki nga yafudde ne gwosalira keeki tavuddeyo nakwogera nti bannange abantu bange ng'otusalira keeki Umar Kiseka waliwo ebitagatta waliwo ekintu kye bakweka bayina ekintu kye bakweka ekiri awo wakati awo nga bwe walaba tica lwe yakuba ennyo ekyo kya Kabaka n'akikuba paka lwe yabateekako enninga n'abagamba njagala mundage Kabaka diversion nga zaayita nga zaali nnyingi ku TV nga baatudivayitinga ne baleeta n'ebifaananyi ebitagatta ne babikola edit ne bakola batya paka omusajja bwe yalemerako n'alemerako ne balyoka bantugireyo Kabaka ng'atunulanga gwe baayokya omuliro sikuno we tuba tuli ku lwa Kabaka Masaba ono tumutunuulire naye tumanyi ab'ekibiina abagundi balwesi bajja kugendayo bajja kumulondoola fe aba social media tutunuulire nnyo Kabaka
bwe tebalinatuwa kabaka kuvaayo kwogera kumulaba waali tetumuggyako ngalo Kiseka oba kyetaaga kukola video ku video paka kabaka lwanaavaayo nga puresha gye twabateekako lulinga mulwadde kale bambi kubanga ebintu bino tebigatta Madde nsaba nange ngenda kajjute nange ani ono ngenda kajjute nze testi obwedda nsaba naye nga siina kanisa ngenda kikasatu kunya banange mbalamusizza ngenda kuba omulanga eri buli munauganda kino ekintu si kyaffe baganda ffekka wabula buli eri munauganda nkukoowoola abasajja abalina amagezi abalina strategies namuntu yenna gwe tulaba nti talina kyatugatako essaawa eno tumwetaaga tutya tumwetaaga okulwanisa bano abasajja yadde bagamba Museveni amanyi nnyo ebyokulwana mbalayirira kitta akimanyidde ennyanja yetta omuvubi basa abaana baffe tetubalwanisa batuta amataka gaffe tetulwana option ki gye tulina nze njogera bino nga amaziga gampita mu maaso seka tutera okwogera naye abaana baffe bazze babatta abasajja abo bajja batta abaana baffe kino nkikubuulira batuuse mu bukulembeze bakyatta abaana baffe nakati batuuse balina ku kabaka waffe ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe bingi naye omusajja ono atutiisa emmundu naye bwe tunagikwata yagenze mu ghost tebamuwulira effeffeka bamuwulira naye nange simulaba wano kuboogera so oba aveekwadde soko oveeko ddeko kabulaza mu ghost kanzireko kanveeko kawali buzibu bavaayo batya soka oveeko buvi oddemu osindike request kale kanzi mpae King yaba ayogera king of King genda maaso King ndaba ali muted Sheila genda maaso Hello neyanzege okumpa omukisa guno okwogerako nammwe sooka okwebaza abantu b'e Karagwe abasomesezza ebintu bino byengenda okubabuulirako essaawa zino era bannange era neebaza abaganda abatukuumye for 130 years mu 1800 abayudaaya baali bapulaninga okudda ewaabwe mu kupulaninga okudda ewaabwe baalina ensi ssatu ze bazirowingako bazirowinga ku Palestine ne bazirowinga ku Uganda ne bazirowinga ku Argentina. Now abayudaaya baali bapulaninga okudda ewaabwe oba ensi ze baali basuubira nti zaabwe abazungu nabo baali bapulaninga okolonizinga Africa era Britain eyali eyina IBEA Britain basalawo nti okukuba Buganda oba okunafuya Buganda balina jawula ne Karagwe because abantu b'e Karagwe baali balwanyi nga balwanira nnyo amagye ga Buganda era mu 1885 Karagwe IBEA yaweebwa German nebeera instructed nti bwe mutuuka e Karagwe abantu mubatte bussi era German yasanga abantu b'e Karagwe 3,000 era right now the population is emitwalo 3 abaganda bagamba nti mubeere serious ku kintu kyammwe because abantu bamwe banaabakuba bagenda bakubira ddala nga bye baatukuba. In 1894 Jjajjange Ntimba yali ya myaka 8 yaddukira mu Buganda n'abasajja be ab'amagye ne basetolinga mu Kyaggwe era they comprised of the Kyaggwe army by 1900 nga Jjajjange ye commander yeje ye Kyaggwe. Abaganda batandika bakuba ddi mu 1900 mu 1900 nga Katikkiro njagala mbalage strength ya Katikkiro kyasobola okukola a country. Ebiseera ebyo Katikkiro yali Apollo Kaggwa nga naye alina ekirowoozo nti akaana akatoka kabaka asobola okukafutiza ye n'afuuka kabaka ye kye yali ayagala muzzukulu wa Kajjongolo Omuyima
ekyo nakyo bwe nifuna time ndikibannyonnyola mu 1900 Apollo Kagwa n'agabanya ettaka lya Buganda mu baami ne gavumenti. Abaganda abasinga ne babaleka squatters on their land. Abaganda banyiiga nnyo, Abaganda ne balekeraawo okuwa amagye emmere. Ebiseera Abaganda bagaana okuwa amagye ne kabaka waabwe emmere. Daudi Chwa yali afiira enjala mu lubiri era ng'abuuka olubiri olwo n'agenda Salama n'alya emmere ewa nnyina. Kati ng'era baagala agenda asomera Namirembe naye nga bambi omusajja atuye eddiini y'Obukristaayo yali tajaagala era baamukakankake. Na mu 1900 Ntimba n'adduka ewaabwe n'abba ensimbi. Bwe yabba ensimbi n'afiidinga Chwa n'amuwa ettaka okuva Mukono mu ttawuni paka Namawojjolo. Now Chwa yali kabaka naye nga kabaka omusibe era he was always depressed. Kyekyaviirako Chwa okufa kati mu 1938 Katikkiro omulala Hamu Makasa yakwata ettaka erya Ntimba Chwa yali amuwadde nga akoze eki ng'amaze amaze okufiidinga amagye ne Chwa yennyini ng'omuntu n'aligabira Kisosonkole ne musajja mwerabidde n'abagabira ettaka eryo. Eggye lya Buganda eryali lirimu abantu b'e Karagwe ne linyiiga era lyali ligenda mu civil war. So kabaka w'e Tooro n'akiyingiramu. Kabaka w'e Tooro n'atuuza Muteesa n'amugamba nti nkuwadde ngenda kuwa muwala wange omu ku baana b'omusajja oyo. That is one. Two, abaana b'omusajja oyo abaagala okulwana mukakkanye eggye ly'Ekyaggwe waleme kubeerawo civil war. Era abasajja abo ne bakkiriza naye ne bagamba Muteesa nti olina okubawa ekintu ekitali wealth in time to come abantu abo kye bali kusaba. So but ekyo Hamu Mukasa yaleeta mistrust in the Buganda Army. Abantu Abaganda abaali bafuuse Abaganda ab'Ekyaggwe abaali balwanirako Buganda ne banyiiga ne bava ku by'okulwana amagye ga Buganda we gaggweeramu amaanyi. Now era abantu b'omu North be batandika okuyingira mu magye ag'eggwanga Uganda because Buganda yali tekyali willing kuteeka yali becoming so weak. Now mbagamba soka tuddeyo ku kya 1800 eky'Abayudaaya. Abayudaaya bwe bazirowinga ku Palestine eventually bakosa good prime minister w'e Bungereza ne batandika okugenda mu Palestine mu 1932 ne bajjanga abasenze mpola mpola era mu 1948 ne bawamba Palestine. Naye abantu bano bakola ekiwandiiko nti Abapalestine tugenda basiba mu open prison tubamma amazzi tubamma emmere tubamme buli kimu era bakikola from 1948 paka kati abantu b'e Palestine nga babagyeeko ensi yaabwe. Now era nawano ekintu kiri exactly the same. Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja kuno baasooka okukola ekiwandiiko ekya 1992 bwe baagamba nti ffe abantu Abahima n'Abatuusi tugenda kukola ki tugenda kuweebwa emirimu abantu baffe abalina emirimu tugenda ba protectinga bwabba protectinga era bannange mukirabye. Kati ne batandika okupulaninga ettaka lyammwe. Ettaka lyammwe bali pulaninze batya bajjawo cooperative union. Cooperative union ye yali etunda ebyamaguzi bye mwali mulimye ne musobola okubeera ne ssente. Now in the process bwe mwali mu okutunda ebintu byammwe mwatandika okutunda amataka gammwe era abaana nga tebakyasobola kugenda ku masomero oba abasomye nga tebafunye emirimu amataka gammwe ne gabafa busa. Now Netanyahu teyali mulalu
Netanyahu teyali mulalu bwe yayimirira ku speak resort e Munyonyo n'abagamba bwe tumala okuliberatinga Palestine tugenda kuliberatinga wano. Nze ndowooza abantu abo bakyali so interested okutwala ensi yammwe, ensi yaffe, because kati nze ndi Munnayuganda, ensi yaffe naye nga bakozesa abantu abayitibwa Tutsi extremists who are willing, who don't care to do what they do to anybody. Kababe kababe abantu baabwe bennyini. Because in 1992, Robert Kajuga omusajja omutuusi yalidinga entalahamwe n'etandika okuba abatuusi abali moderate abaali tebaagala kugenda mu lutalo ne Hutus into war. Ekyo yaweebwa bwino Aloysius Rwagyezi mu International Court of Justice against Paul Kagame ne powers that be mu Kampala. Now, mbagamba abantu bali batta abantu basobola okutta abantu baabwe into war ate mmwe. Mbagamba Abaganda twekuŋŋaanye twerwaneko because ensi yaffe egenda ate si Baganda bokka n'Abajolo n'Abacholi n'Abateeso n'Abagoolu ensi yonna. Now, nebaza abantu bano bammanga Abagisu bamaintaininga Bugisu Cooperative Union era kyobola Abagisu bakyayina ettaka lyabwe. Nebaza Abasoga bakoze ekisoboka okulaba nti basigala nga beekuŋŋaanya ebyamaguzi byabwe babituuna ne basigaza abantu baabwe omukyalo ne basigala nga bakyalina ability ekuume ettaka lyabwe. Bannange era mbasaba tutandika okukola ng'Abasoga twekuume tutuule ebintu byaffe tukuume ettaka lyaffe ekyasigala ne mbakakasa nti ettaka lyaffe erya Buganda erisinga baalitwala. So ate ekintu kye twasigaza ye Kabaka. Bwe tutaalwana ennyo Kabaka n'asigalawo, bannange tuweddewo. Mulina ekibuuzo kyonna kye mumbuuza ngezezzaako bigenda mu bufunze Wana abantu bawano bo bali mu kiraasi ekintu n'oba okijabulajabula bakitegeera mangu era ensonga abantu bagamba nze ndaba Obwakabaka bwonna mu Uganda busibe naye mbagamba nti tebukkiriza Bwakabaka bwammwe kubwa ku zero ng'obwewaffe. Because bwe banaakubwa bakabaka abo bwe banaakubwa mwe mubeera bangu nnyo. Ffe twali emitwalo 3 omuzungu ng'ajja essaawa eno sensasi egamba tukyali emitwalo 3 bw'olowooza ffe tutuzaala. Nammwe bajja kutuuka sensasi etuuke nga tebukyawera. Nze ebitundu bya Buganda bingi nnyo kati otuuka ekiseera n'ogamba ono Buganda nga ddala si Buganda, bantu balala be balimu. Bannange neeyanzizza neeyanzeege. Kale tweyanzizza baaba tweyanzizza banaye waliwo omusajja akantu kayogedde ako ka simple logic nti amuzungu nga tannajja there were 30,000 and there are still 30,000 nakati bo tebazaala oba mukitegeera konono ka simple logic olinajja nagamba nti Uganda yensi esinga obuto olinaako nenzija nkubuuza ekibuuzo Uganda etaliimu ntalo abantu bafaaki osegeera gwawoza nti simanyi nva mu byobufuzi ojja kufa bano boolabako bano abafa babale bakulaga banoma bakulaga bafulanka sente za naye waliwo ekikutta ky'otomanyi ekyo kyo nga tokimanyi ye Museveni akutta tomanyi nga tobirinamu ekyo kitegeere abantu lwaki tebakaddiwa ekyo beera awo ng'okyebuuzaako lwaki abantu tebakaddiwa lwaki tuli bato bavubuka kumpi 80 something bonna bavubuka ensi etaliimu ntalo kubanga twaligambe nti temuli ntalo bannayuganda bantu balamu nnyo sumi genda mu maaso dakiika emu bannaaye ngende nfuna ekyokulya nje baliko ba comrades baliko nkoseka bali njagala kutangazaamu mwene ensonga seko kimanyi wano etubeerawo
buli lwovaayo naddala gwe okwogera ku nsonga za Buganda olina abantu abakuteekamu ne bakwekika ne bagamba togatta Nuupu mu bya Bwakabaka tuleke tutambuze politics toteekamu president waffe mu bya Bwakabaka kitegeera so bano abantu balina engeri gye baagala okufuula obwongo bwaffe tubeere focused ku Uganda twesonyiwe Buganda nga oba twesonyiwe tribes zaffe ala tufokasinge ku politics in that babasambira Museveni pass Museveni asobole okuzingako Buganda wamala okuzingako Buganda Uganda abagiyina mu 5 kubanga tukimanyi bulungi mu bintu byonna ebicontrollinga Uganda biri ku ttaka lya Buganda kati Museveni wafuna access ku bintu bya Buganda bakutaka lya Buganda ngayitira mu Mayiga byonna ebyobwakabaka bya Uganda ababifunye mu 5 kubanga Museveni yatwala yonna gold bichebe byonna yefunzayo dda naye kati kyatwabuliddwako kwe kufuna ebyapa bya Buganda oba parliament kwetudde ne institutions endala so amala ofuna ebyo ebyapa ngayitira Strongo Ashraf nkulamusiza 5 gena amala ofuna ebyo ebyapa ngayitira mu Mayiga awo Uganda abagimaze yonna obwakabaka ababusaanyizaawo awo aba ayina go ahead esobola okuzimba obwakabaka bwe nga we yakibala ne banne kasita basaanyaawo Buganda ettaka lya Buganda liba ligenda fuuka lya Museveni nga lya government automatically kubanga tulina ettaka lya Bwakabaka lya Buganda n'erya government kati wasaanyaawo Buganda onwatikako kabaka omutwe atasobola kweyogerera aba asaanyizaawo Buganda buli kimu kimubaamu 5 nga yagenda otufuga obwakabaka bwe buzimbibwe so bannayuganda mbadde mbakubiriza ensonga y'obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala naddala obwa Buganda kubanga twe bukyalinamu ensa tetugisuulirira kubanga obwo Buganda bwe bwaleeta Museveni mu ntebe era bukyasobola okucankala ne buviirako ensonga lwaki Museveni agenda naye bagezaako nnyo tuterawo diversion tuleme okufokasinga ku Buganda of recent tulabye mbu Lumbuye gundi ani Mayiga yavuddeyo natandika okuweereza ebigambo ne Lumbuye ate Mayiga nga tumumanyi ng'omusajja ow'ekitiibwa ayima atya ku social media platforms natandika okurecordinga nga waweereza Lumbuye ebigambo tayagala tufokasinge ku nsonga enkulu egamba nti kabaka waffe aliwa ekitiibwa kya Mayiga nze nnoonya engeri gye mukimanyiddewo naye ne kimbula naye awo tuveewo tweyanziza anti Sumi munnamawulire waffe tweyanziza Shina kale nawe gye baleko Madde manyi weebase. Shina genda maaso. Muzikiriza njogera olulimi lwange. Mwewala okuheereza abantu mwe. None ngenda kugamba ha nsonga za Buganda. Kubanga numuleba Buganda niyo nsibuko y'ebyobufuzi. Aha Baganda ekintu ekimukugurusya amaisho ekimutakulanze ali. Juzi buli aha misinde ya Kabaka Mayiga kimuka yagirangu oyo Kabaka yeeyita kitaffe owulidde yagamba Kabaka yeeyita kitaffe teyagamba ti Kabaka kitaffe waffe Kabaka yeeyita kitaffe simanyi oba Mayiga bwagenda kuvaayo kuwulira Abaganda asooka kubasamirira simanyi ebyo bintu Abaganda nimubugurusya amisho ati nkaka kantu Mayiga yagambire kalimu ensonga nyingi wakakuratiza ogwe Kabaka arikweyeta tatitwe tukabaka witu kuyawona yeyeta tatitwe ezo ensonga nimuzigurusya amisho ekindi aha misinda ya Kabaka aha bwaki Mayiga yakwasire Ssemakokiro akamwimusya mu ntebe yishe akabusitamusa mu ndiijo omushaija ezo nazo ensonga Abaganda nibazigurusya amisho nakyo kintu ekikyabiire nkimanyisa hagati y'abantu baingi abaire bekungiinya bizira kuzaguza basiga ya Kabaka ekyo nakyo kiine meaning mpango Abaganda nabyo byo nibigurusya amisho so tukwena obwakabaka bwa Buganda
bubenko bwa kabaka obundi kubanga obuganda nugomisho gitu Uganda niyo Uganda yona niyo nsibuko ya buri kimwe niyo nsibuko ya business niyo nsibuko y'ebyobufuzi byona amisho gitu gona gari ya Buganda itondoza ku bantu kwatiza ensonga za Buganda okusinga ensonga eza ankole n'ezindi zone okusinga Buganda ekindi n'abantu mubanza gundi masaba mani nsaba mano ayo ndijo foot soldiers wajinja Mtaka yekanjira na fake gaza hariyo na foot soldiers wajinja obembagamba n'abakamuhamba nabo mpiyabwa kumupostinga kubanga ninda hati numwekanga na fake gaza kandi wariya foot soldiers mumweba kandi niwe kikuru munonga wona no foot soldiers baraga kuhamba na kabaka so mtama kaganya mubanze kabaka atakaba kabaka wa Kasese mwebare munonga ebyo nbyo byabye bugambo byanje naye Shina kanzireko Shina aina point omukyalo Shina wanji ngoli mugezi nnyo ebyadala nakunyomye n'okunyoma naye nze mpabuli omujjanzi ne gwenyomi naye nga respect bambi ne kafolo bakakuwe kankakusabire ne kafolo bakakuwe ne kafolo testify genda maaso banange musibye mutya mugamba mutya mujebale je tuli nazzeko aliya nene mbako kantukire ku nsonga ndi kugenda kuyiriba mu kampisa ensonga zange ntonotono banange nga Uganda nkubira omulanga buli muntu ow'amaanyi omugaga omwavu mwenna muveeyo muzuukuke Museveni tetugenda kumujjako nga twogera naye bagamba kitakimanyidde batutiisa okulwana olw'ensonga bo balowooza balina emmundu naye nabo tujjukire batandika n'emmundu 8 oba sijjukira toto ntuufu naye tetugenda kusobola kubakuba nga twogera bwogezi tuti kuba abantu bangi beekyaye abantu bangi bafiiriddwa bananga abatuwulirira nze kinnuma abasajja bano bajja bufuzi nga batta bantu baffe batuse bufuzi bachatta abantu baffe kyokka ffe tetulina kye tuvakola tuli awo wali abadde kango okoona omuntu naye nga takuddiza kye batukola balinga abatulanga obunafu amataka gaffe bagatutte batta abaana bannange bano bwe tulabako ku midiya biwero batta abaana buli lunaku babuzaawo abaana b'abantu era nsaba Mukama atuzuukusiza omwoyo yes tusobola okuba nga tetukutte mundu kutandika kulwana naye we tunaafuna omumuli ogutugamba nti yerine kuba ekituufu kisekka nga mubadde mugambe Uganda tewabadde entalo oba tewali lutalo entalo ezijja zibaawo omusajja egini azeeterawo lwansonga azitya nnyo najja n'ateekawo ekintu kyasobola okukontrolinga ye nga ye naye kerulikya bannange bannaffe ab'omu diaspora yo onna gye muli ne muwulira nti olutalo lwa ddala oba omukulembeze waffe n'agamba nti tusongaawo ffenna wallahi bannayuganda ffe abasinga obungi baganda baffe ab'embalala eyo babayita biiru abaana babatwalako dda amataka abo be mulaba tebalina kye boogera babayisa bubi Buganda gulu muganda wa Museveni yali eyo gulu mwena temulina kye mutamanyi mukiwulira bannange so nkowoola emyoyo gyonna egya Uganda si Buganda yokka yadde Buganda ewatandikira ekintu naye tetugenda kusobola kulwana ffekka ng'Abaganda tubeetaga mwenna emyoyo gyonna gizuukuke oba olina kaki tetugenda mukubisa bigambo kuba obukyayi kasita buna bagala twetemeeteme nga ffe bannayuganda naye nga twetemera ki bazze batutaddemu abantu buli lukya Kisekka batta abaana ebyokwogera mbadde nabingi naye akajju tekatuuse onifuna omukisa omulala ndidda neyanziza nnyo ogamba otya muganda wange Sharifu ndi wano bulungi nnyo baganda bange mwenna abali ku mukutu wano bassaamu ekitiibwa ekyamaanyi ennyo era mbawa lispekiti lwansonga buno obudde bwe mukozesa bwammwe n'eddata wammwe mbawe ekitiibwa omumala okisekka nkwebaza ddala muganda wange bali nnyo balire ddala olinga ali kugulaawo ndi wano mwana amina ttaano byokola byonna ttaano kyaka bitaano
wakati gumalo gwe kuba bloga bonna gwe musajja gwesinga okwesigira wakimanyi bulungi gwe followinga basonga kati omulamwa guno gwolese wano gundi gwe babuulira ekiri ku akawunti yange eno baganda bange nze omu ku bakuma omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert aliko president naye nze mbabuulira ebigambo bange abagenda okunyiigira bagenda kunyiigira n'abagenda osanyuka bajja kusanyuka baganda bange bino ebigambo byenkozesa byemulaba ku mutimbagano gwange si bakulu be babwintuma biva mu ndowooza zange na mukamwa gange baganda bange bino byemuliko bawamba baganda baffe bakola batya omulamwa guli omulamwa gumu twagala lutalo twagala kulwana baganda bange nze sigenda kuddamu kuzza lulimi lwange mabega baganda baffe bali mu makomera bangi babasibye abamu babasibidde bwerere mataka nga talina nakyayogedde n'omuli n'ogumu mu baganda baffe Katonda yatuyamba tufunye amasimu tugalina osobola oyisaawo paati eyo okwogera kubanga esimu yo goba wagyegulira ninyewunya baganda bange abamu najja nanneebaza muganda nga webala omulimu ogwo gwekola onneebaza biki njagala kyenjogera okiteeke mu nkola nange nakibagambanga wano ovayo neebaze onsindikiddeyo akatwalo njagala nnumu enjala omuyala yalumba mbasaba ekigambo kimu baganda bange mwenna bwe munalaba Asirafu nze Kisekka Nzuunu njagala otunule Asirafu Security Nzuunu ndi muloogi eno loogi gye ndimu baganda bange temulowooza nti wano wendi ndi waka naye tebamanyi lwaki ndi muloogi ndi muloogi olw'okuba embeera endiko siina wensula ate era nkyagala kibe paka we naatuuka ku bukulembeze bwaffe obulungi naye butuuse butya ayina essimu gikozese va okupositinga akabina k'obigula kati koogere ogenda bigula akabini ko nga tumaze okutuuka mu nsi ensuubizi okole ekyoyagala ne kati n'okabigula otya tetugenda kukulaba kubanga tuli yala tuli bubi ebiseera ebisinga omuntu anyigirizibwa n'apetayiti taba nayo kati gwe tonkakanze kukuleetera apetayiti nga tetwegasse kulwana baganda bange nze bagamba ekigambo kimu ize mundu abasajja bazirina ne mundu tuzikwate era n'omukulembeze yakwogerako emabega kaawo yakwogerako emabega kaawo baganda bange tugenda kukola ekintu kimu kwekyawa eno sitwaga erimu abantu baffe nga bo omulamwa kufunamu ssente mulimu abataagala na sitwaga eve wano kituufu kyogereko mulimu abataagala sitwaga eve wano lwansonga bagifunamu bakoze batya alinnya ennyonyi akola atya muganda wange ebifo ebyo si bye twagala twagala ekigambo ekimu bwenkanya ensonga kyo Asirafu nze omu ku musajja eyagaana okufuluma eggwanga byagala nti batutwale batutambuze mu si byagala wano wetulina okulwanira Uganda eno mugiraba baganda baffe Uganda yezimbye ezo ensi ezituliraanye zemulaba lwansonga bye bakozesa babijja wano wa Museveni tannaba kubba nsi yaffe weluba lusozi aluli waggulu aseetezezaako buseeteza kubanga buli kimu wane Uganda okuva ku bisubi kya bugagga musenyu ttaka buli kimu bwetumala otereza ensi yaffe akatayi tekagenda kusala myaka egi Magufuli gye yazza Tanzania kati baganda bange buli lunaku olukya Asirafu amaanyi geesala nja kukoteka omuntu ate enzaala era baganda bange nze kyembasaba kiri ekintu kimu nze sifaayo babankutte nze kasita bankwata naye nga meseji yange etambudde mu bantu bagiwulidde omulamwa kulwana temugenda wulira pulezidenti ng'avaayo abalagire nti tulwane temugenda muwulira ekyo abakirinze temukisuubira wabula tebayita okwekyawa Kiseko nansonyiwa nze ku paati gyenzanya siri sapooti kubeera wano njogere bino naye nannyini mufu yakwata ewawunya era baganda bange mwenna abaliko kuno Asirafu Security nze mbagamba ekigambo kimu wennaaba nsigaddewo wennaaba nkoze eki kati update kyengenda okuwa muganda wange Kisekka jangu mu inbox yange namba yo sikyagiina
mbaddeko n'abaana bange ababadde baketta ugundi genaakafunawo nze agange njagalanga kuwe akakwata ku muganda waffe Masaaba n'emmotoka eyamututte ogikwata enamba puleeti nkikuwe ejasobola sikaka vidiyo yako balabe saidi ya CPS gye bamwambusizza genaakafunawo nze nga nze okitegeera era ogenda kujja bu vidiyo obwo nja bukusiimya omwana yankwatidde bu vidiyo bubiri n'abonsindikira era nze abulina buli kunze ninda kusindikira obulabe ezi mmotoka ozikwata ennamba nekano akakomera akamotoka akatambulako akakomera okitegeera yenfunyewo nze nga nze oli gampadde ngamba njagalaga omuntu wange naye nga bannayuganda mwena kyembasaba kiri ekintu kimu fe training tuzikola era buli kimu tukikola mukole training bannange embeera eneddawo tugenda kwerumya enjala tugenda kukola kino nga tulina kitulwanirira eno embeera gye mulaba etuuseewo ku buno obudde omuntu nga tunaatera okutuuka ku kiramu embeera buli omu etabuka nnyo n'ogamba oba nkite naye nga tomanyi nti oli kulasiti kati kuno tuli kulasiti abawangula ekintu kyaffe tulina bugaziya neyanza nnyo neyanze kyova olaba strong nze ondaba wano sigaba chance kugiwa mu politician yenna simu yange sisobola kujjako kale respect nze sigaba chance kugiwa politician yenna era politician yenna ayogera ebyobufuzi ne binfaananira politics muwalana musabula busabuzi tombuulira bannayuganda tulina kubajjukiza nti bo ye poyinti amaanyi gali mu bo kati ate gwe kasita otandika obbazanya ebyobufuzi obabuzeebuze nze nkusabulirawo tozanya politics nga wendi sitya kuyomba sitya kulwanagana nantalo tombuulira munnayuganda olina kumujjukiza nti alina okwesitukira ate gwe oyimiridde oyagala omuwa essuubi mbwa nti kati ffe tugenda kubalwanirira kyova olaba bapolitician nze mbukuba bukubi nina sinaipalayifo nkanogayo bunozi pa ku ttaka buli akazanya ebyobufuzi nja kanogayo newe kaba tekannalya za Museveni naye nga bwagala bifo nze nkubuulira nze ndi wakakuba mulo nze ndi wakatukuba kasitanda banga otandise okwogera ebigambo by'ebyobufuzi nga olinga agobe ebifo alwanira ebifo ffe tulina okukitegeera nti buli ali mu nsonga zino gwe twagala osembeza yenna si yo yayagala ebifo nabagamba teriyo politician agenda kukwata sente mpitirivu aziteeke mu byabufu mu kalulu amalo ziteeka mu kalulu amalo okuwangula omugambe nti munnaye jangu mubobolayizinge bannayuganda bekalakase babbya akalulu kakyagulanye aveeyo jukira abamaze oteekayo sente ate Kyagulanyi abasuubiza ensi etaliimu nguzi what is going to happen kitegeeza tajja bijjayo ensi etaliimu nguzi tajja gikolamu sente leka nkubuulire waliwo ababbi nga bino babikolamu sente ye buli wabeera mu palamenti ne babawa enguzi yensonga lwaki nze nkugaye nina sinaipalayifo buli akeesiriwazake nkubirayo nkakubirawo nze tombuulira statement bino bye ne statement z'ebyobufuzi nkukuba tombuulira bino ebintu kati Masaba wuyo bamukutte wuyo mulaba bye bamukola Ssaabasajja Kabaka mulaba bye bamukola bannayuganda babawamba si ye yekka awe Makinde bakawamba waliwo omuvubuka atunda engatto n'amanya yina lwakuba gali ku ssimu yange wano ne bamutwala bamubuzaawo ate abo betumanyiika aboolubatu bokka gwe ng'otandika kuzannya byabufuzi wandi tebajja kulonda bw'otabawaana nze nkusabulirawo tombuulira kuba tombuulira aba bagamba ono tamanyi simanyi ntambula za byabufuzi we are not in politics tuli mu kwerwanako tuli mu revolution period tuli mu kwerwanako eno revolution tozanya politics ne bw'oliba oyogedde ebigambo ebirungi ebifaanana bitya nenkutegeera nti ozanya politics nja kukuba era omusajja gwengoberera Kyagulanyi asiiba atugoba mu politics never be loyal to anybody never be loyal to any political party beera loyal eri amazima ogega lwaki atugamba bwatyo political party byonna gasiya ekyo kitegeere gasiya tuyina kuyiiya kuteeka bannayuganda kubateeka mu ssuubi nga bo tugobe obusajja obwo naye gwe kasita otandika okuzanya ebyobufuzi bwotawaana gundi tebajja kulonda nze nkuba tombuulira ama tugende mu maaso ani genda maaso kanjogere envuyako waneeno
bannange sigenda nababuuza kuba siri bulungi bana iri mu kukunga abaganda abaganda bannange muyimuke kabaka waffe bamumalawo bamusaanyaawo ganda kuggwawo mulaba akasajja kaliyogera kakinakuka konna koogera kakimba koogera kabadala Ssaabasajja Kabaka naye ne musirika ne kayita Ssaabasajja Kabaka ne kagamba nga yeeyita kitaffe nammwe abaganda ne mubeerako ne mutunula ne mukuba engalo n'okuseka ne museka abaganda ddala bannange baganda bannaye tuyimuke kino si kintu si kya muganda yekka wabula abaganda ffenna kubanga teri munnayuganda yenna atali muganda oba oli kukyoli oba oli muki oba oli mukonjo yimuka ositule eddoboozi ly'oku Ssaabasajja Kabaka mulabye obwakabaka bwonna babusaanyizaawo muganda we wasigadde essuubi eryaffe ng'abannayuganda bannange temukkiriza kabaka kusaanawo musitule amaloboozi gammwe tubaddeko ku live ewa Nasifa Sky oli mu music genda maaso tubaddeko ku live nga twogera ekirowoozo kyonna ffe tukirowoozezza Sky we muting genda maaso ekirowoozo ekyo tukirowoozezzaako ng'abantu tulowoozezza ekiro media yasuze ewuuma lwa Ssaabasajja Kabaka Masaba bamukutte 6 days media we yawuumye tebereza balese kino ekiboozi kya Kaaza emabegako wiiki eyo yennyini ewedde twayogerako ku Nnaabagereka nga twebuuza Nnaabagereka ali luddawa nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ddwaliro teri muntu n'omu wa luganda lwe yamugenderako tetulaba kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka wadde ng'ali kweyakoti ng'agenda mu ddwaliro oba ng'atuuse eri tetukirabangako wabula baatugamba bugambi nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ddwaliro nammwe abaganda ne mutuula ne musirika bibi bannange abaganda media yasuze ewuuma lwa Ssaabasajja Kabaka just baakasudde eddakiika 30 nga buli omu amaze okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka tali seefu naye kano akantu k'amasaaba baalinda nti bwe tunajjira ku Ssaabasajja Kabaka bakasuuleyo batudividing abalala tudde ku masaaba abalala tudde ku Ssaabasajja Kabaka abalala bali ku Fiiki Gaza naye senga amasaaba babadde tebaamukutte abawagizi b'amasaaba bonna masaaba yandisituse n'asitula eddoboozi lye odigatta ku Ssaabasajja Kabaka okumubanja naye kati essaawa eno abandi bandisa Ssaabasajja Kabaka eddoboozi balitadde ku masaaba abalala tuli ku Ssaabasajja Kabaka bwe tusikula eddoboozi ne tuliteeka ewa amasaaba bannange bannayuganda Museveni tagenda kulekerawo okukwata bannayuganda betumanyiko be batono tagenda kulekerawo tusituke eddoboozi lyaffe tusitule n'amaloboozi buli kimu tuggyeyo ekyokulwanyisa buli kimu ekibanga kyakusituka tulwanirire Ssaabasajja Kabaka ne baganda baffe Ssaabasajja Kabaka y'ensonga enkulu kuba we bamumalirawo manya nti ffenna twenaberanga biyenje nga batunyiga bunyizi bannange musituke abaganda b'edda simanye emitima giri egyalwaniranga Ssaabasajja Kabaka egyayiwangamu omubiri gwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka mwaddawa nkyebuuzako bannange abaganda bannange musituke Obuganda busaanawo oba oli mukiga oba oli muki Kabaka lyessuubi lyetusigaza bannange tuggwawo ffe bakabaka abaffe basaanawo bali eyo tebalina kye basobola kwogera Ssaabasajja Kabaka yasigadde ayogera abalasizi sayini nyingi Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okuggyako empeta n'agiteeka ku lugalo lwa Nasri n'ateeka emikono wano we mulabira empeta naye ne mutayimuka abaganda bannange kikimanyiga n'atuuka okukozesa statement evenkola Ssaabasajja Kabaka nga mutunula bannange muyimuke temulaba tulina obulumi kale tweyanziza respect mwenna abasitudde amaloboozi gammwe kuba Ssaabasajja Kabaka ne kuba Anko Masaba kale tweyanziza ya Sky genda mu maaso mbuuza abaganda abasituka lwakayunga muliwa
kiki ekyatuuka ku Baganda nasoose kukibuuza nebba wange ku matwe lwaliro nze nakimugambye Abaganda mwabaki n'abaloga era Mayiga yabalogera ku kiwe mutasobola okwetaasiza Kabaka atuuka okuwambibwa ndi mukyala Munyankole naye atuuka atya okubeera mweyembeera azza akola statement naye batuddiza Obwakabaka naye tetulina buyinza era mwe ne musigala mwebaze omusajja Kabaka jazinze emikono emabega era mwe ne mutasoma statement gy'akola mwaba tuyigiriza signature mbu kino bwe kikola bwe kiti kiba kitegeeza kino naye mwe ku Bwakabaka bwamwe temuyigangayo kintu kyonna be babayigiriza Sikai be babayigiriza n'okusala ekkubo nti eno otunula eno ate emmese bw'ebesala bweti kitegeeza bwe kibino byonna mbiyigidde mu Buganda ffe waffe ankola ebyo tetubirye ffe tetuba tugamba ne tuziza mwe mugambira wumalu nga wawasiza Sikai tosemberera Kamahunde naye ffe mu Banyankole Kamahunde ojja n'otuula naye naguwa ne kyayi yakusaavinga ne munyumya n'okunyuma Kamahunde yani mama wange okay tola nkodde example nengamba nga wasiza Sikai Kamahunde omusembera yakuwa ne kyayi nze taata wange akamwana bali mu luggya bamusaavinga emmere naye ate womwe kibagamba mukizira naye ate mu Abaganda batuyigiriza kino tokola kino temugamba mumanyi n'okusoma sayini Obuganda bwange Uganda yange ensi yange Obwakabaka bwange abiruma naye nga omutima ffena gubeere gumu tugume kimu tugambe kimu nti bino bijja kuggwa tebijja kuggwa nga tutunudde butunuzi nga tukanudde bukanuzi maaso ola tulina obyenyigiramu tulina okusituka ffena gye tuli tugambe nti ekijja kijje tulina okubaako kye tukola ekinaataasa Obwakabaka bwaffe Obwakabaka bwa Buganda ye Uganda Obwakabaka bwa Buganda butali Uganda tesobola kubeerawo kati bano bagezaako okufootola Obwakabaka bwe bafootola Obwakabaka munabana batukyannakyoyogera kuba tewali akuwolereza oba tukyalina nsibuko nga muli awo ffenna tulinga abajja obuzi ne tugwa wano balwanyisa kya nsibuko bajjewo ensibuko bamuntu bwe bana ensibuko oba n'obwannannyini bwe bana obwannannyini oba n'eddoboozi bwe bana eddoboozi ogoba ebikyamu kibali mu kulwanyisa batujjako ensibuko yaffe neffe tulina okulemerako tulemezewo ensibuko yaffe byonna tubikole naye nga tunoonya wa Ssaabasajja Kabaka gyali oba muwambe oba mulwadde byonna tulina okubimanya n'olukwe gye lwava byonna tulina okubyogera kuba nze I can remember wano baleetera ebyokukyusa passport busimaatudde mu passport oba ya East Africa nalaba olunaku lumu Kabaka nga bagamba mbu okyusa passport totuma wabula weesitukira Kabaka we bamukwatira mu kakodi ako n'agenda ku Minister of Internal Affairs yasangawo ono omusajja yebayita Jeje Odongo ye omusajja omweru omusajja oyo nayaniza Kabaka n'ayingirayo mu kasenge gye bamukubira ebifaananyi gye bamusayiningisa ne bamugyako ebinkumo kati mu process eyo Kabaka n'addamu n'afuluma n'alinnya emmotoka ye n'agenda nga awandiisa kufuna passport empya nze munda munze omutima guŋŋamba ko olunaku lwe bawa Kabaka obutwa kuba mu bino ebirala tewalina access gye balina ku Kabaka nga basobola okubaako kye bamukola ne ku olwo baamuyinamu 5 mu kifo we yatuula yasanga bakitegese nga si yakitegese nga abantu besi bakitegese wabula yasanga aba gavumenti ya Museveni bakitegese dda ne peni gy'anaawandiisa yasanga bagitegese dda n'ekitabo mwawandiika n'akatebe awo kiri 100% sure nti peni yasanga erina obutwa ekitabo yasanga kirimu obutwa yatuyinza kuŋŋamba nti omayo giwandiisa wamala yagikozesa byali bibye n'amala obikozesa n'abizzaawo n'atambula ne bajja ne babijjawo ne giraavu ne basuulayo ye wano mukwekwatako obutwa Kabaka wange yagenda nabwo okuva olwo waayita emyezi mibale Kabaka ne batugamba yagenze Tanzania yagenze Kenya okutuuka Kenya Kabaka apeeruuse ng'akyuse
kumba akatwa katambula emyaka gyekulungudde emyaka 3 ena Kabaka obulongo bwe bwongera kuggwawo abasawo bagezezaako okumujjanjaba kuba oli yali afaanana bubi nnyo natula abadde azzeewo naye nga obulago buno bukyalemye okuddawo kubanga Kyakaya bwamiimibwa nnyo kati simanyi obutaba nga tebwakwasa Kabaka kansa nga tulina kutandika kujjanjaba kansa paka Kabaka lwalivaawo nga omugenzi BMK bwe baamukola ne Kabaka ayinza okuggweramu eyo process paka naye nga biruma bikome okutuma bulumi wabula must act tulina okuba ku kintu ekitukola okutaasa ensi yaffe mbaagala nnyo abategedde Obwakabaka bwa Buganda bukyusa Uganda bwe bufa ne Uganda ejja kuba efudde Omukama abankuumire batayimweraba